Bano ku ssaawa 3 ez'okumakya abalamazi abakulisitaayo abawerera ddala 410 okuva e Nebbi basimbudde okuva ku kkanisa ya St. Luke's Church of Uganda esangibwa Ntinda okwolekera e Namugongo. Gye bayise waliwo abazira kisa abalabiddwako nga bawa amazzi abalamazi bano n'ebyokulya. The Lord has been on our way. Ever much we faced some small challenges, but it was not enough. It was not too much. Nga batambula babadde bakooloobya ennyimba kw'ossa n'okukuba eŋŋoma n'ebivuga ebirala bye badde beetisse n'ekigendererwa eky'okubanguyiriza mu lugendo lwabwe. Kuno kwe bagasse n'abazinyi abongedde okubakyamula mu lugendo lwabwe. Bano babadde tebakkiriza munnaabwe kukoowa nga n'abadde basigalidde emabega balabiddwako nga babayiira ku mazzi basobole okuddamu amaanyi. Nga batuuse ku kijjukizo ky'abajulizi ku ludda lw'abakulisitaayo baaniriziddwa Bishop Paul Ozere okuva e Nebbi. Abawadde essaala wamu n'okwebaza omutonzi okubayisa mu kkubo nga tebafunye buzibu bwonna. Mungu iketu accident bedupe, Mungu iketu remu kumu bedupe. Oluvannyuma bano bayingidde mu kusaba era ebyokusabira bazze babiwandiise ku bupapula. The reason why I have come here, I just came from the accident which I have got. This is the CD of the CT scan. I want God to help me and let these people to pay me. And I'm praying for God to open my eyes so that I can see things. Kiri kimu fiizi mukama nzigulira olugi lwaki lwa fiizi bambi. Mu ngeri y'emu abalamazi okuva e Buhweju nga bakulembeddwamu omubaka wa Buhweju Kawunte Francis Mwejuche batuuse e Busega oluvannyuma lw'okumala ennaku 10 mu lugendo. Bano abawerera ddala 300 mulimu abaana abato abakadde ng'era balabiddwako nga batambula bakuba eŋŋoma okunyumisa olugendo lwabwe. Bano bagamba nti okutambula kwabwe baagala gavumenti yeekube mu mutima eyimbula abantu abaasibibwa mu makomera nga tebalina musango. Ne kati wakyaliwo bamukajjanga mu ggwanga lino ne bakabaka mwanga gye bali abalowooza nti omuntu alina kubeera mukomera ate nga talina musango. Nyagala tukolese omukisa guno gwa Uganda Martyrs Celebration ogwa 3rd June nga gavumenti eveeyo egambe nti abantu bonna abali mu makomera abatalina musango otadde mu Dr. Besigye bafulume. N'abalamazi abalala batubuulidde ekibawaliriza okutambula. Guno omuntu gwange gwakubiri nga ngenda e Namugongo ekyasooka okuntwala e Namugongo ekyasookera ddala nali ntera okukwata ku ssente naye nga tezibeera mu nsawo.